Fulungu najjanzugulako olutalo nga simanyi gye luva yiga namudirectinga paka wa wosula nze nyina ebirwadde ku mubiri naye nga byafuna tunga mu nviri zange wano mulimu obuzimbi wano tezimera Fulungu yankubira wasula motozi nga sula motozi alaba nga bonna balaba nankunyula enviiri enkoko bise mu bulumu ne Fulungu mwana aboogerako boogezi n'abavubuka Fulungu yakukwata yankuba nga ndi kumpi nga sula motozi alaba naye nagamba mukama kuba ntegeera nnyo njagala nnyo Katonda nga sigenda kuddiza mukazi ono bwoba omu sagala nakujjukira lunaku olwo n'atakomaoko ate nansiba Fulungu yankunyula enviiri nga Iga Sharifu ali wali alikodinga wefulo wakabi laba bakukutte kati abache bakukola nayagala ndisirabanga mukazi mubi ng'oyo Fulungu simanyi sitaani nenze mulabanga sitaani ate nja kumuwangula era nsaba mukama nga ndi wano kitange Katonda wange omulungi mbaddewo lwakisaakyo ebizibu byensinza okuyita mu nsi muno bya mukyalo oyo Fulungu simulumbangako simwagalizangako kibi naye ankoze ebibi byonna byonna naye mukama era nkusaba essaala eno nkusaba Fulungu mulabeko mukama nga akulaajanira nga ndaajanira musonyiwe sigenda kumuloga abalogomba ina sigenda genda mapasita kumusabira essaala mbi naye mmanyi Katonda wange olaba Fulungu yantuusako ebizibu nga mama wange yalina bizi jamu naye nga yafa Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ready to stand a chance to win big with Powerball? Playing is as easy as 1, 2, 3 and it's just 1,000 shillings per ticket. Step 1. Visit any of the authorized National Lottery shops across Uganda. You can also buy tickets online at www.nationallottery.go.ug or by dialing *278# on your phone. Easy, right? Step 2. Choose how you want to play. For manual play, grab a Powerball payslip and select 5 numbers between 1 and 50. Then choose one Powerball number between 1 and 20. Hand your slip to the terminal teller. And just like that, you're in the draw. Remember, you need a ticket for every draw, or you can choose the same ticket for up to 10 draws. Not sure what numbers to pick? No problem. Step 3. Try Quick Pick. Just ask the teller to let the system choose your lucky numbers for you. It's perfect if you're in a rush or you want to leave it up to chance. Whether you pick your numbers or go with Quick Pick, each ticket costs just 1,000 shillings. So why wait? Play Powerball today. And don't forget to watch the Powerball draw live on NBS every Tuesday and Friday at 8:57 p.m. Your dreams could come true with Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Welcome to 2 Shalom 5 is happening gwe tugamba kato kigambo is happening ng'omanya ne kaluzungu is happening is happening wetiki kigenda maaso kigenda maaso on my left hand I have Uncle Chumi, the most uncle. On your immediate left. On my immediate left, Uncle Chumi. Then on your flank and on your when Balukeza, the youngest East African professor. This is President. Uncle Chumi was a kubatula kushamu 5-6. Abatula balamusizaako nje bale kuje mutusake ngalo. Amannya yenza Uncle Chumi in this so very most and welcome. Go kutegobba lwaki omwoyo go kwabula gundinya. Introducing. Kati weyanjula? Yes. Lwaki mwogo kwabula kukulinya? Amannya yenza Uncle Chumi in this so very most and welcome. Go kutegobba lwaki omwoyo go kwabula gundinya. Nesti nkwagala nenjagala nnyo bbaawo. Nga kalala muntu. Ate neyanjula yange eyawukana ku ya Fulungu. Kantereza katebe. Kutereza kamera gwe. Fulungu yayanjula ati. Tereza kamera gwe.
we gwomu ku bantu abeetwalako ne fulungu fulugensiyo eŋŋanga eyo mwetwalamuko Fulungu mama ogenda naye simumanyi. fulungu omuntu amuta fulugensiyo anti fulungu kale yakusibako yagamba Cumi yajja wano nansaba selfie ng'agamba abantu ndi maama we Cumi omuntu asobola okuzaala Oyo mujogo muyita fulungu. oyo fulungu oyo Mwalaba mutya nti mufaana. Ate fulungu eri bikkule. Amanyi litambula liri. Liba nagalaale. Ndi muyimbi bannange temuziza mu bagundi awo. Bagundi twagala ba relevance President we Taiwan agamba ati. ali bulungi. ate amagundi Yakoze challenge. President wa Taiwan yakoze challenge y'okutegobba. Naye mbuuza fulungu. We yali ampabira agamba navuma president. Katono gwe nvuma chairman. president Wa mulamba Taiwan. Lasa munoonya ne banziganya. nakyo oliye wa luzungu oli wa luzungu Aga fulungu eri. the mode of communication ayinza obutamutuukako Banange embwa eyo ya kisiru alinga ebyobuseegu. Fulungu alinga ebyebisiru. alinga biki Ni muyimbi. Saya kwogera nnyo ku bafanis club. katifaaniwo Mfani wange. naye kati akulaba atya nga olaba okikubye Akiwulira. kwakutta uganda Ajjukira wali effulungu we lituula ewasula motos. Emmotoka zibaamu leedi. Kati omuntu ajja okugula emmotoka batesitinga leedi bagenda owulira nzaayi. wokutte gobba nawuliranga kijja nakwetuga. Ekyo kijja fa ku lwange. depression mwadde nyi mugamba ati mwa depression why are you being successful Effulungu lijja kufa. obadde bukyonna By the way, effulungu teri fulungu liwanga. gafa mangu Effulungu libuukira emyaka 3. Enkoko zitubeerayo emyaka 10 erifa. Jjukira lyagala nnyo okulya. Effulungu liryanguza buli kamu. Kati olumu lisobola okulyankuzibwa ne lirya obutwa. Ne lirya mu kamasu. banga terigula mmere beusanga ku H&M ampa ku kifigwe nkumanyi nkulabidde ebbanga Terigula yakubbako ekifwi lyakwatanga mu mmere ya sipapa. Saka n'akola ati. Effulungu eyo. Effulungu eri. tulina Uncle Cumi omuyimbi alina n'akayimba akapya akafulumye Leero lwennyini. leero lwennyini Nkateeredde wano. Kateeredde wano. kagenda kukola Tugenda kawo omukisa. Agamba lwaki omwoyo gw'okukwabula nze gunyinya buli gwengezaako okwagala nze binnyiiza besiti nkwagala naye njagala nnyo bbaawo wamala okukayimba ng'onywamu era ketaakunywamu kati bw'oba okola challenge ya lumu olina kunywamu n'ogenda kati eyaga okutte gobba olina kubba n'osituula awo n'otuula sinekwata kwezi nekwata okimanyi akayimba ako katugere kugwokutte gubba gwe asinga okukapromotingira nze mu vidiyo gye wakola eyo ng'oli mu kateeteeyi ka pinki nze mwennyini vidiyo yali kabuna mawanga bannayuganda ngenda basupurizinga kyabakola kati ate eno gyengenda okutamu muno Video. effulungu ligenda kutuya na ases era tuyanyeko ases ntambi ntambi atuyanya nnyo ases nga mutabuseeko kati effulungu ligenda kutuya na ases ate bw'otuya na ases osobola okugwa kabenga n'ofa n'ofa kyesaawa yonna tuyinza ofuna amawulire amalungi ng'eggwanga gaga effulungu lifudde njana liyimbako effulungu betuwa yakayimbako effulungu liyayakama nga keffulungu effulungu nkayiiye ddi yiya wiikendi eyo ntuwa yakayimba nga kafulungu kati kasooke tukole luno omwoyo gw'okukwabula gunninya tusooke tukuba omwezi gumu kati bwe gatuwa nga buli January gwokutte buli gwokka mwezi ngenda banta kati february otuwadde gunninya guba gutandika leero mmeka gwapangisa leero ttaano kituufu ki leero ttaano leero ntambi jebi leero meka sita Mukaaga. Tusana birthday ya jjo. kusitano ya Ronaldo musambi wa kapiira Tomumanyi. leero ziizo ziri mukaaga era mukaaga leero linatta gw'okutega obbanga mukaaga January kati ntadde
omwoyo gw'okukwabula gunninnya nga 6 February. Then February, March. ngenda kuta effulungu mu kivugo okusatu gubeera March nga 6 Fix March nga 6. kati effulungu sijja lizzaako mangu livuga emyezi 2 ndikolemu concert effulungu ena kukozesa likozesa Oliryemu ennusu. Olireepinga. Ango Chumi gamba twongere ekivulu. Olaba luli atuwa ekivulu nga talina Power King. Kasina kye. Nenda Uncle Chumi ngali down ngali so nga Uncle Chumi wali too emotional. Nakaba. Yes, nakaba. Nga tukuwagidde. Mwampagira by the way. Ana eyo show yali so achievement. Yeah. Obula Uncle Chumi ndeka. Show yali chi? Yali so achievement. Kitegeeza kye. No, kale zemba mayemba y'oluzungu naye nga akuza mu Luganda. Naye nga mba nkitegeeza. Kale achievement. Show yali ya bingi nayita mu bingi. Basoga yali olaga achievement zo tuseko mbulamu. Exactly. Thank you. Yes. It was such achievement. Yes. Abantu bakulaga omukwano. Abantu bandaga omukwano ate abantu bakya banda eryeffulungu lyansiba. Likyamanja. No, teryogera na ku ssente lyagala nzeerabi. Linsibe. Naye aganya banzaala. Ngenda kuzisasula. Nyina ne sister wange yankubidde nangamba agenda kumubayo ssente. Sijja kuzoogera naye ngenda nsasula. Ezisigaddeyo. Siringa bukadde bwera obukadde obusatu. Busukkamu naye ngenda kuzisasula. Nyina okumalako gwokusatu bayi naye nga nzimaze. Engatwaddeyo. Ofumiza oluyimba jabosinase. Enjaba zimaze. Ngenda lisasula effulungu. Sasula basasula kooti. Sasula. Era bw'osasula gy'oli ennyini bawandikako erinnya lyali ffulungu n'ennamba yaali. Ega mulimu gwalyo likusiba ye akuliireko n'effulungu lirina amaziga agalimu amasira. Ngende ku birala kuba bonna banyumiza effulungu. wakola ekivulu we inspiringa bano abantu ali ku TikTok abalala nabo ne beetumiikiriza okutandika okukola ebifu. Ekyakasembayo kya Deno Lugambo Nation ne paka kyali mu hiding. Ate abaana babeera ne balowooza babamanyi. Kati omuvubuka yali oba mu bwaseka dama teyakoma bukomi. Kyenawuli ambu yakoma obukomi. Yanvumanga. Mbu Chumi musabiriza mukola muki. Nekiro ngenda kukikugamba ova ku muntu asabiriza okuva mu 2007 paka mu 2025 si 17 ze natandika okusabiriza ngamberawo ku Luseke kuva mu 2007 so wali muto nnyo we natandika aso nene emyaka nga mu we natandika aso nemberawo ku Luseke kati nzuulo nyina emyaka sijja kujoogera tuli mu 2025 ndi ku Luseke. Eziyo omuvubuka oyo namanyira nanvuma nakola biki naye ne ku bayimbi be yategeka nze yamuyimbirako era abantu ne basanyuka nnyo n'okundaba galaba Uncle Chumi temwali bantu nze nayimba lwa bbaala yange Power King nakikolya Power King tewali bantu era abantu abalimu ng'olaba bazze kulya chips bonna nga bali mu kulya chips bali mu kunywa omuntu waba azze mu kivumu ayenda kufokasinga stage mubamu abantu 10 which means abantu 7 balina okuba nga batunudde wali nga abasatu be balya oba nga bali ku simu n'abantu abali mu bbaala balingana mukyala we na mwami nga bamastabetinga nga balaga tebalina ku sho. Waliwo ekyomulala ono Namiiro ow'omuceere bonna ngenda mbatunuulira naye Namiiro yali agenda kuguzaaki abantu ng'oyogerako naye yajja ku stage muwezi ogamba chairman we California yakuba akayimba akalumya kali ka Bobi Wine kekamweta ku stage yayimba akayimba kafaananyi yenvudde gyaba tebinaba bulungi ne gyalaga tebinaba bulungi natuli omulenzi ne ngamba this is a idiot man mwaja Namiiro this is an idiot man nga gyaba tebadde bulungi ne gyalaga abuusabuusa tebinaba bulungi kati manya Namiiro yali aguzaaki abantu amanyikiddwa nnyo yatandikira Geoffrey Lutaaya yali mu New Eagles ng'akola kingayimba kubanga asitula mizindaalo omusawo gwa bannamiira abo balekyo Namiiro kyewe
Kiva yeta Namiro. Linyo yali mukwano gwe nnyo. Oyo manager Namiro. Oyo Lecho Namiro yayitanga n'abasajja mu nju nga bambala kugweza Namiro. Manager wa Namiro yayitanga abasajja mu nju. Lecho Namiro. Yaleetanga abavubuka. Jukira Lecho Namiro yasulanga ne manager we Ivan Namiro. Yali manager wa ddala. Manager kale nga ono mugamba agenda oterese. Yamutumanga kati ku bwongo bwe oyo Namiro n'omukyere gumulamyo managing asobola okumanaging omuyimbi otuuka ewuwe ng'agamba pirawo wankoko bw'omutuusa wako osangamu makulooni manager Namiro ogula pirawo ng'oguze wankoko otuukaako bikula silver plate makulooni ne gundi saladies Ateka msema mayonnaise. Abana bakuyase Kampala byowulira. Chumi ekiruubiriro oba ekirooto oba ekirowoozo ekyokwagala okuva mu abantu mugamba tebatuwoganira nnyo omuzanyo si gwa kuwogana bakendezeeko ate yo kiyamba ate omugamba kwate manager nga tuli mu shootinga bane tuli mu kushootinga tusaba tukenderezeewo katono nnyo n'abazungu abo tebaagala kerere badde ngamba ekirowoozo ky'okuyimba okifuna ddi kubanga ebyaddala otuba twogera kati kwa Uganda batukutte zibadde zibuze January era bwe tubala abalamu ndowooza ng'omu ku batono abalinamu yekka yalina sina wamulala ayimbye mu January ekirowoozo ky'okuyimba what is like your background kale entertainment okuyimba nkumanyi n'abayimbi mbamanyi nebye bafuna mu kuyimba mbimanyi nayenza okuvayo nga nze omuntu okuyimba ekirowoozo kyanzigidde naggulu lulina luyimba buyimbi naye nga sina kirowoozo kati kyanzigidde eggulu saalina kirowoozo kyakuyimba agenda oyimba oluyimba lwange nga sina kirowoozo kyakuyimba niyimba buyimbi kati kyazze eggulu ate nga ne luno omwoyo olwedde nga lyannamaze okulukula lwaki nze mbonyeebonye era nsaba Mukama ne bwe mba nga nfudde engeri gye mbonyeebonye ku nsi wano sigibonaabona mu bw'oba oligenzeemu ng'obulamu wabuwa Yesu oba ogenda mu ggulu obulamu bwange tebusobola kuba ku Yesu singa buli ku Yesu singa siri na bwiti kyoli ku byannyo simanyi kyendiko naye mbonyeebonye nze nkoledde abayimbi nze mbeereddewo abayimbi nsomanyi lwaki nayambalako akadresi nze neeyambulyeko kulimba lwaba B2C ne Rema Namakulu ujuma etokamya akayimba kaabwe Rema Namakula ne B2C ujuma okayimbi otya simanyi biddako kaddako calling your phone lera na yes neyambula butujja yes butujja wenasooka n'okulaba nti ngenda bawa amaanyi kati nkola ka challenge ako ne Bad Black akaddamu ne pengepenge mu biseera bya Facebook nebanga challenge nakatandika trending akayimba ne katrending naye nga wali bwerere nalina bookisa nekola buli kimu ekimu nengo promotinga luyimba nga promotinga luyimba ne safu na simu ya Julio safu na simu ya Bebiras enoko okujjako okwagala ate okunsibisa eno kayagala okusibisa ate mu bizibu zera amatundi abanjogerako ne ngamba leero mwe eno kayateeka mu kkomera enoko aba B2C ng'akusibira mboba nakola kisijjukira naye nga enoko wa B2C yansibira enoka si yegayo mumpi yoyo omumpi alinga omufaliso ogwayikyemu oguzinze yegaye yansibira enoka yansibira nawulira amaziga nali sina bwenfunamu Julio nali sina bwenfunamu Bulash n'omulala oba ofuna Rema gundi eyanzija mu kkomera manager Derek Honorable Sawaza Derek Nyeiko yali manager oloni Redeem Empire ewa Mary Butter yali manager Mary Butter eyanzija mu kkomera bane bebiseera ate nali badde mu kkomera kuba nali simanyi na bya kooti yansibya enoka
nze mpise mu bizibu ku fayiro kwaliko musango ki fayiro tebaagikola ndoza naye yali adiyekabidyeki osuleko ennaku nga ssatu wagenda mu kkomero oba mu kaduuku mu kaduuku bino poliisi kano nga tossa nafuka omusulo negukkirya paka ku kawunta abasirikale bwe batuula nafuka nga ngezesa nafuka omusulo negukkirira omusirikale agenda kulotinga omusulo banamwe mpise mu kugezesebwa era zetuli abantu abanerijjako nze olaba saafamu ebyo biseera sijja kufa olaba saakoma mu ebyo biseera sijja kukoma kuba byali bizibu nze naakeezuula that's why nayimbye nze nyambye abayimbi essaawa zino waliwo abantu abanyinako ennugu naye tebamanyi byembiseemu bano abayimbi bemulinawo essaawa zino baakajja ate nebaza abayimbi era bemutulinawo essaawa zino nti bategedde ekigendera mu maaso nze teri radio presenter atamumanyi nga simumanyi kulaba olina ku mativi sina nnaku zino nze omanyi lwaki bazanya ennyimba zange kubanga bamumanyi amanyi gyotobye shalom osobola okuba nga omanyi fikfumaika nayimba akayimba notakakola kyalo naye nze manyi fikfumaika natuuka wali nga atangamba gwe nkumanyi nnyo n'okusinga bulowoozi mpise mu bizibu nze 10 ne banvuma ne bampita kasasiro ne bampita biki ne bankola biki ova ku muntu aweza emyaka gye gyabadde ku nsi n'obala krisimasi 6 nga ziyita nga towuuse na ku supu wali nze olwo krisimasi zatuuka nendya Rolex ate nendya Rolex nga sigirya nti njiguze wabula asiika capati yagenzeewa nalekawo capati kati aga amajimu galya oba ave wakanga oli muto nze nga bwe gambye nti mama wange samulabako nitaata wange baafa muvuga gwe genda oyogerera eri ku ssimu wano si foni gundi saava mu kyalo nga ndi muki natandika obulamu nga ndi muki famire yange eringa bolaba fulu yeefuula kati ate nga nze saagala famire yeefuula nongezaako nzimba obulamu bwenze nzimba obulamu bulembererwa okimanyi napangisaako ennyumba y'emitwalo 39 emaki gyeziri naye oba oyingiramu bwoki oyingizaayo kino ate ngaokutadde kati mukufuluma not dot kati bwaba weebaka tosobola kwekyusizawo mbuowetereza kati bweoyingira bwoti ogwa lumu bwoti lyeddiiro lyekisenge yetooyi ewoshingi biki byonna biryawo kati bwenzijukirayo ennyumba katonda nzirewa nze lumu kati nze wenatandikira obulamu we wano wegenda okula ojjukira basiba Bobi Wine enalufeenya awo natandikira okukola obulamu nendyoka nvuma pulezidenti Museveni okusiba Bobi Wine naye kyammala enviri ku mutwe nze nali twaliba neiba ewa Pademan audio 1 nenyingira wa audio 1 mbuuze ku Bobi Wine nga z'okulima Bobi Wine nagaana okumpa engalo mukwatemu neŋŋamba yino gwe nayitidde omubiri gundi enoonya balakisi buli kimu kinno neraba nga ensendekereza kati nenvayo neŋŋamba ebyo byonna byempisemu kati kanyimirirewo ku lwange nkooyo okuyimirirawo olw'abantu nkooyo olwana entale zitali zange nkooyo okukola challenge ezitali za nnyimba zange kankole challenge nga za nnyimba zange kaneeyogereko nga neeyogerako nkooye amwe stop it ekyo kati nkyogedde bubi naye kati ayinza okukitegeera mulala nnyo olina okuba nga olina amagezi mangi nnyo ate nga gategeera nnyo ate nga gakolerawo okutegeera kyendiko kati kyobalaba abantu abagamba walwawo saalwa nze buli wenkera ku makyalo nsaba mukama nkubire pulaani kubanga I'm not planning kid, I'm not planning mulekwa, I'm not planning influence, I'm not planning associations. Sina change.
so kati ndiwo lwakatonda kati katonda nkubira pulaani gwamanyi kyenzizaako nekyenzijjawo awo wona tolina wotugambidde kuba MC ne MC Chumi yavaawa wali MC kulivulu bwenagamba amannya emboozi yange empanvu era neetaagayo omuntu anaaginzijjako kuva gyetandikira bwenakunyumiza emboozi yange nze twala emyaka 5 nga tesingatuuka kuulamu bukubuliza bwendi nze nafumbirwako obufumbo bwa mirundi 2 ne bunnema osookiriza nti nafumbirwako nze bannondako kasasiro kyobola banagambye kanyumirire okubwala kuba nyina abantu bokubeezawo bangi abantu abazze nga bamererawo bangi nnyo kati nnyo babeezaawo kubanga bazadde ng'abaana bwe bagenda kuzaala kati wemba nga nze 10 nga mazima ntambi famire yo yannonda kasasiro ng'erinnya essaawa zino nnyina erinnya naye ng'erinnya lyange lisobola kubayamba kulya kyamisana oba mwannyamba netuuma dda serabata MC Chumi wetumako serabata nyanko ya Mary Bata nze nakola nga bawosigale ba Mary Bata nokumanya Mary Bata muntu mubi nnyo Mary Bata musimukazi mwangu nga nyambaza nnikaye nanterako nesima Air Max nemwolekera ku bivu ngomanye okuba nnika olekako Air Max era nze design ezo zemulanga nyambadde obuteeteyi Mary Bata yalingi ng'oli mu nnika yokka yafunanga nnika enkadde zatakyayambala n'agimpa nenteekako toomu nampa Air Max gye yakoola nga ngenda osaba oluyimba lwe nga ndi mu nnika ye ng'obugulu bonna buli bweru noba olaba nnako geno wansi Mary Bata empewo yampitamu ekiro ng'otwalayo CD jukire nayambalanga bulungi toopu wano nenyambala kannika wano ndeekako Air Max era bw'onyambula wano ebigere wali binyirira naye okuva wano paka wano nange sagala kwetunula wano omuntu mulala nze bw'otunula okuva wano mu kiwato paka wano wansi nga tunatuka ku bigere ninga liri pazo liri pazo yali atya si wano mu mulenzi kigwe tulinanyirira tugamba ani the Banana Boys wa Bulu tugaye Bruno K tanyirira ojasi yawagguuka Bruno kanyiri kati okuva wano paka wano Bruno K okuva wano paka wano liri pazo ate nga ligo Bruno K kati yes empewo yakufuuwa empewo yanfuuwa era nze ne bw'otuuka ku bitundu byange ebyekyama nyina nabbuguma empewo yampitamu sokoleke kutunira ebyakyama olina ki nabbuguma si yakwata akazi n'abajjamu emuto nakuba nti si banoza yoyo mbonyeebonye bwenna bagamba ennaku yange mujja kusulawo ate laba bwe ntandika obulamu mbuyiiya buyimirirawo fulungu n'agenda nkwata nansiba byonna mukama abintuusizzaako nekyo siri kyevu nsobola okwerabira maama nti yafa nenerabira taata nenerabira buli kimu naye fulungu sirimwerabira nobali babaana bange nobali babaana babaana bange ndibagamba nti omukyalo oyo nti oba omwana w'omukyalo oli kubanga nga sina musango maama ne bansalira ssente mu kooti neŋŋamba nazijjawa kubanga nze okuvalira gye Kampala sikolangako nze sikolangako nze mberewo ku luseke ate oluseke lwange lwali telusukanga mitwalo 10 ne bansaba miliyoni eziri mu 14 ng'okuzinoonya olina kuteekamu okuzifuna era ozirete gwena kuteekamu oh my god fulungiza nonsense sirijjukira sagala nnyo bintu bitagattako kubijjukira naye bwemanya bansiba nalirako Christmas mukomera nalirako olusooka mukomera nze omukyala eyankuza nesita muziikako n'olumbe nesita lwange osegedde naye sijja kwerabiramu ebyo byonna sijja kwerabira Mukama Katonda kuba
kuba yadde emikwano gyaliwo naye Mukama Katonda yeyakka ku myoyo gy'emikwano egyambeererawo okuba ng'ondabako essaawa zino tuyita mu bizibu ate baanamu mwegendereza abantu mulimu omuntu omu Katonda kumwogerako ng'omuleka n'omufiisa mu bulamu bonabanga mulamu naye n'omufiisa ng'omulabanga mayiti family nga mulambo mulabanga mayiti nze mu bulamu bwange nyo abantu kati bagenda kuwera nga mirambo nga balamu nga sina kye ngenda kukola okwogerako saagala erinnya lyo saagala liwulira newemba saagala basoga newembaga abantu bansikira kisegeera nenkuleka bingi kyobalaba nze kyobalaba nywamu nayiro enyiga amaziga nyamu kinayiro kyo naye kino ngenda kukibagamba nawe naaba sinakola sho yonna no sho zonna kati sho nzikoze nakuba lugogo okushoya King Sir nenanyini sho nakkiriza lugogo naturendinga n'okusinga King Sir nimbye abali eyo nekajjenye kakyogera naturendinga okusinga ani ekino ngenda kibagamba ngenda kuba ku billboard z'e Kampala ng'oluva embalala ondaba oluva Namasubo olaba welcome to Kampala Uncle Chumi coming soon I'm on my way Chumi TikTok eyo gomu ku bantu abaliko nga muli bamaanyi twali bamaanyi naye nga tetumanyi si numbers be bantu abakufollowing twatulendinganga naye nga tusanga bwontunuzaamu essimu yonjogera nengera vairo tambi bwantunuzaamu nengera vairo oli bwantunuzaamu nze nyina following emitwalo naye bwe tuba nga ffe twatandika singa siri mu miliyoni nga 2 nze nakeezuula ebintu ebimu tulina kwezuula mama Blackman agenza okujja ku TikTok nga ndaba agenda weza miliyoni buli gwolaba essaawa zino ali mu miliyoni mmeka bazze ndaba ng'ogyeko Bishia Cash naye abasigadde bazze nga najja ddanga ate mmanyikiddwa nnyo abamu bayita na mu mikono gyange ng'ogyeko Bishia ne Brina Bbe Slim Bbe abasigadde bazze mbalabe ate ne bayita n'emikono nze nakeezuula kitegeeza mbaddeko sitaani wa fulungu kati yambikukako nasaba Katonda ekyo yekyotagule progressing okeyongerayo kirukwata kyali kyankwata nga kyansiranya dda nze bwe nava eruzira nasanga fulungu nga babbi akawunti ya TikTok singa kati ne following yange yeeyongera era woba oposting ebintu byo ku TikTok yo oba shalom kozesa nnyo hashtag newababbi akawunti yo okonamu hashtag eyo era baleeta akawunti ne balaba nti ono yagikyusa era nga yali ebuze ne nagenda nga mu hashtag zange ngenda olaba nga babaleese nomanya agirina ombadde sikamanyi wemereremu ensibanammwe nze kati kakati ntambye abantu ababatanulidde bangi nnyo shalomu abantu ababatanulidde bangi nnyo olina omukazi akwagala olina omwana amuzadde omwana obalaga ensi naye olwa abantu abakwegomba nga balina busobozi bwonna naye nga tebakola ki wemereremu nensisinya nze ebbanga lyembonyebonye lisinga ebbanga lyembaddewo ku nsi nga ndi bulungi nze nyinza okugamba nakatandikobeera obulungi just of recent naye nga abantu bandaba kati osobola okukakasa wano wendi nti siinamu yadde emitwalo ebiri naye ate waliwo akyakalanyiza nga mpaaka kadde ne mugamba bireke sisaagala kukola byeŋŋamba kati kangende wa shalomu akoze ki nenzijja wano nondaba naye ate temulowooza nti era ngenda kulemererwa nti ngenda kusiraana wano mu kisaasi mbatidde ekimindiko connection za Katonda oliko collection za Katonda Katonda akwagala ng'onywa kinnayiro era biri ku nsi byonna bya Katonda eyakola omuliro n'enku n'evvu wanadamu kati gobadde osobola okkiriza nti mbeera ku player mountain ng'asaba
gwe anko chumi mbeera ne Raili omanyi Odinga. Raili makeup nga musaba nga tusaba anko chumi wanye kutula enjegere maama nnyabo n'omenya emizimu mukama nandabikira kati oyo mwana asobola okugamba nze nagenze nensaba ku Prayer Mountain obulimba lwange nina lutale moyo kyeyagamba wabaddewo ebikulemererwa kati ngenda okunkolera posita wakusasulayo twiki nga nne muwaayo nga zibuuza naye njiiza nempamata netema era lukutuke ate mmanyi katonda nga bwe yakola olina kati agenda kunkolera n'okusinga bwatyo bwakola ate akuuma ekigambo kye ate kino ngenda kigamba abantu abali eyo abanwanyisa mulina okuteekamu amaanyi mangi nnyo okunwanyisa ngwe kubeera nkozesa maanyi nnyo amaanyi mangi nnyo okubeera kati mmwe kati ntambi ne Shalo muli bantu bakulu ne kati mbatwalanga batoba twalanga muto wange tambi twalanga muto wange weebuuze nti lwaki tulina okubuuza yani muntu mukulu nnyo mmanyi yadde mumanyi naye kati nze mmanyi waliwo bye mmanyi ololeko bafana nga akaaba nga mama we tafudde taata tafudde talwadde nze namulabako olabeko spice nga akaaba olondabeko nga nkaaba nze ndabye abantu nga bakaaba ate mwenze abasangula amaziga naye nga nange asangula nange enkaabire no mu mugongo naye weetaaga omuntu agakusangula anetaaga nsangula nga subize nakafuna abantu kati abansangula amaziga nenze ebbanga lyonna lyembaddewo mbadde nsangula abantu amaziga naye nga teri asangulaga nga teri ansangula amaziga ngaera nze Shalo omutuuva wano nga bwe tulina entambi nga ndi mu ssanyu nenzire waka nekaaba that was pain real pain mukama katonda mulungi nnyo era mwebaza yadde sinnatuuka gyendaga byenjagala naye ndi ku lugendo bulwenzijukira byampisizza nebyobufumbo buno bwakatongole nanemisa obufumbo bwa mukiibi nansimatula akasajja akakadde ak'emyaka 9 akali kasuubula omusenyu nansimatula abati owekawempe watandikira wakatongole nasooka wa mukiibi owoolugave nengenda wakatongole owente nengenda wakasajja ka aja akasuubula omusenyu nengenda wa abati ekawempe bantu nze najjamu ku lubuto singa kati omwana wange bado ngambye esaani simanyi kale oba yali sexy ki omwana simanyi kale oba yali mwana ki naye kati singa omwana wange awezezza emyaka gyani mwana ki gwe tulina fresh kid yedde ni muto anko chumi senga omwana kati fresh kid 12 singa omwana nga ali mu 12 anko chumi okwata wano nkwatawo kubanga ng'olabikanga abato anti nze ennaku yange n'eddembe lyange ennaku yange njiraga kitono okusinga eddembe lyange nze nsobola okuba n'ennaku nga ya myaka 3 naye nga nkulaga ya lunaku era nze olwo abaana benzize ensitula nga mbanaaza ne bamuzaala nga ndaba ngenda okumubuuza bannange nankubira anko nzirayo ku ssomero ne mubuuza oli mu kirasi kati ngenda mu siniya wano naye nga nze yamunaazanga kati nentuula mu mmeme ne ngamba Katonda how old am me kati nze numizibwa n'omugongo naye manyi si bulwadde nkaddiye amagumba gakumyansa ntandisa okuwulira obubi nkuze amagumba gammyansa era bansiigako kakyambalaasi mpita omwana nansiiga ngera jjajja bwe yakola ine mukama Katonda wange ono naye yali nkaddiiza nga ndi mugagga nnyo ogenda gaggawala ekkuba lyokutte bayibuli egamba ezina okujja kuba bya mukama ogenda gaggawala anko chumi okolera abayimbi bangi nnyo abamu ku Boss Spice Diana oli very low fan we naye ate ogambye toliddamu kukolera abayimbi mwabo bonna ani gogamba nti ono yali kalekaleko sigambe nti sijja kuddamu nakoze olimba era abantu benalowoozezaako nga maybe ajja kukola challenge nasikoze eki naye waliwo baakoze ng'amaze okulaba bikoze eki ng'amanyi bijja mwefuulira n'otakola nalyoka akola ki ayimbi nja bakolera nze wendi nze
mu byonna wendi wemba nyimbye wemba simbye kyonna kyemba nkoze wendi sagala kwegulumiza yes nakimi ngenda kwegulumiza nga ntuuse ku byenjagala naye nga sina bituukako sigenda kwegulumiza yes bonna bwe wakolera niko sika okwenyumirizanga bonna be nakolera babo bangi nsinga okwenyumirizaamu kandabinyani bwe nakolera kyusi ow'embizzi Saalongo omusajja yankuba eddibu ddene omuntu wange odibu aba afudde oyo omusajja mugisha mukanteeremu kyusi nyiza n'okukaaba kyusi ye musajja gwe mpuliriramu emirembe musajja wa kisa nnyo oyo sajja mulokole kyusi baba bansibye nambuzaako $1,000,000 banti waliwo n'omusajja bamuyita kyeyune mugagga nnyo wamwani bamuyita kyeyune temusalamu bintu ebyo abantu abo banyina okubebaza sina kyakubawa kyusa enansana bwe baali bansibye sente nga zibuze nga banta mukwano gwange namukubira nga simanyi nako kyusi naweereza $1,300,000 nga twetaagako emu bwe nava mu kkomera 2 nenzikozesa nensengukako nova ku mutala nengendako ne ku musawo kusente za kyusi naye nga nze bwe nali nkolera kyusi nalagaana naye kulya kunywa byokka tekwali ku musaala kyusi nga wemba nga nze wuwe bampa nendya n'emikwano gyange nenywa oba nywedde mmeka ne bampayo $10,000 mu transport kyusi yaweereza $3,000,000 oyo musajja nsaba embizi zino ziba zifudde mu nsi ne ziggwawo enfudu zitunde kyusi atunde enfudu amiina mukama amuwe omukisa kyusi omusajja omulala kyeyune nyina abantu kyaloluma abamberewo nga tebalina mu indasitry naye nga yebakuyiirawo omubiri temwana kutegeera kati essaawa zino nyina omukyalo n'omukyalo yankubidde anaba kunyamba bulungi naye nga ajja kunyamba nyina omukyalo essaawa zino kubayita jakiko tomunyumiza wemba nyina kyenneetaaze oyo wa tiktok wentera okulabagaba yali muyimbi kati oli jaki omulala nono omulala mbamanyi onyo ali jaki omugagga oli omulala jaki omwava omunafu mbu jaki omwava omunafu obsession naye ono jaki omugagga omukozi omukazi nga nyina abantu abanjagadde bwekyonomanya abantu banjagadde nze namanya nti abantu banjagala ku mostive kati nze kino kanti bagambe we nali mukomera nga ndaba nyina erinnya cumi atambulira ku booda olwo nyingira mukomera baana mmwe njagala mbagambe ekigambo kino nasaba katonda emmotoka naye nga sina bizinesi ne bemba nvudde omanye okusaba katonda emmotoka nga oli mukomera tolina na muli muntu edduuka walese batunda tolina nashoze walese ndi muyimbi oba komediani bantimba ati mukama nimugamba njagala emmotoka omwaka guno naye nga gwendi mukomera era bwe nadda nengamba mukama nakusaba emmotoka kali ngenda gijja wampa amagezi naaba amagezi nekola mo steve show nze kino ngenda kibagamba ku mulyango gwa power king nasoloozawo $3,000,000 naye show yange yavamu $15,000,000 era kyenakola naddeko $1,000,000 nensasula abankolerako 14 nenzikwata nengenda nengula emmotoka nasanga bamanja nange saalya nengula emmotoka naye kati weevuga era neevuga kale yadde ekyamuka naye neevuga nze okutuuka wano ekisaasi obadda traffic kati obadda eyimirira ne balowooza be banyimiriza naye ngaekyamusi namugamba afanda I want water emmotoka ye ekyamuka ekyamuka mufunire makanika agikkolere babbi alina omuntu nedaba makanika tonyongera ngenda kugula emmotoka enamu nyinza abagagga bange ngenda kubagamba n'ennyimba zange njagala emmotoka empya njagala nnuwa kati bw'otuuka nga oggula emmotoka nze nkwadde $50,000 onkubiranga essimu olina kugampeerawo nempulaningira kwago nafuna moto nakola show tunakola kivulu kati nze wulira songa banko 10 ntimbi ekivulu kyange tukulye 10 emmotoka nze nkwadde $20,000 tugule emmotoka ntambi nawe weeyame mu bukopi bwoyo ate gwe nja kukukuba ntambi weeyame wano wandabisa mu famire yange kyagala nze nyajjajja wange kyagala ntambi nali nkwaniriza mu famire yange jjajja wange n'akuba engalo n'angamba olesa omusajja looya we yatunanga balooya
looya naye nga baaba si looya oloya olooya mbadde gamba kukyaba makanika makanika akanikira emmotoka emitwalo aga byataddemu n'agamba lebba emitwalo ebi nokale mutufu kyogereko nolowooza nti ndabye ensi eno ndabye mukama ng'akola naye bizibu byabidde mu motoka enkadde kati emmotoka sente zennaakagisaamu zisinga zennagigula ate nga sinnagimalayo wagigula asula motoozi sisobola nebiddo banyumiza lwaki mugula emmotoka z'ekibuye fulungu yannumba ewaka ewange neyiga shalifu banyagwe eddalu kati nali mbeera neyiga shalifu tuti tuyakwogerako awo igeshalifu yali mutuwo nnyo tuti fulungu najja nzigulako olutalo nga simanyi gyeva iga namudirectinga paka wa wosula nze nyina edwadde ku lubiri naye nga byafulungu tunga mu nviri zange wano mulimu obuzimbi wano tezimera fulungu yankubira wasula motozi nga sula motozi alaba nga bonna balaba nankunyula enviiri nenkoko bise mu bulumu nefulungu sokoleke mwana aboogerako bwogezi n'abavu sokoleke fulungu yakukwata yankuba nga ndi kumpi nga sula motoozi alaba naye nagamba mukama kuba ntegeera nnyo njagala nnyo katonda nga sigenda kuddiza mukazi ono That's bad. bwoba omu sagala nakujjukira lunaku olwo n'atakomaoko ate nansiiba fulungu yankunyula enviiri nga iga shalifu ali wali alikodinga wefulo wakabi laba bakukutta kati aba kye bakukola nayagala nti sirabanga mukazi mubi ng'oyo fulungu simanyi sitaani naye nze mulabanga sitaani ate nja kumuwangula era nsaba mukama nga ndi wano kitange katonda wange omulungi mbaddewo lwakisaakyo ebizibu byensinza okuyita mu nsi muno bya mukyalo oyo fulungu simulumbangako simwagalizangako kibi naye ankoze ebibi byonna byonna naye mukama era nkusaba essaala eno nkusaba fulungu mulabeko mukama ng'akulaajanira nga ndaajanira musonyiwe sigenda kumuloga abalogomba ina sigenda genda mapasita kumusabira essaala mbi naye mmanyi katonda wange olaba fulungu yantuusako ebizibu nga mama wange yalina obbizijamu naye nga yafa fulungu nankunyula enviiri mbeera omulalu ku nsi kuno nenvanga ewaka nentuuka ku kkuba enviiri nezinvaako omutima neguŋŋamba sala ole emmotoka enkuba omutima neguŋŋamba jjayo akasofumita oyo omwali mbagamba nti mwembalabanga baki baana nyinza basimanyi bizibu byabwe naye nze ndabye ebizibu ku lwa fulungu negayirira mukama nemugamba taata oba oyagala nfeeyo oba mbeera ekintu kyonna nzita nga ndi mu buliri nesuulya mutima gwakutemu nze navaako emakinde ku New York awo nalinga mbeera saawa ezi engenda nga nzenna naakambe ngenze kusula moto zikufumita fulungu bamakanika basobola obanyumiza ab'omupiki abajaa ne bagamba ayanyuse naye nga si enzaaliko fulungu yankola ekintu ekikyamu ennyo 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 fulungu nandoga naye nga bwe bagamba nti maama ye katonda w'oku nsi bwe nali mukomera nasaba maama wange nga maama obanga wafa katonda yamanyi naye nkoze eti maama wange naŋŋamba abantu aba ne bakulinako obuki n'akyusa emitwe gy'abantu nga bona okuba bwotyo omugongo nandaga omutwe gwa yiga shalifu nefulu maama wange naŋŋamba naye bano yiga shalifu ngenda mwekolerako ono fulungu gwe abalwana naki naye kyeyakukola si kukutta wabula kukukomya bwekuba kugwa ddalu ogw'eddalu bwekuba kufiira mu kkomera ofiire mu kkomera otegeka osobola ofiira mu kkomera osobola okufiira mu bulalu lwana naki simanyi mukama bwe yannyanukula nensaba katonda nensutukanga nze nali simanyi nakusaba naye kati nayiga obwongo bufuumuuka era kati nsigaza ekintu kimu ekyafulungu okwerabira olumunzikukira neŋŋamba nekyo nakyo kigenda mu linnya erya Yesu Kristo nze nafukamirako neŋŋamba mukama iviriniragu yali mulamu neŋŋamba kitange nkusaba olumba oluli ku iviriniragu simanyi lumba ekirumuluma luntere ku fulungu olusukkulumye nabo byembagamba sirimba sijubisa abantu bagala kwabuza ki sikyali wa alien skin ekyanzija wa alien skin fulungu
Fulungu yajja mu Fangoni because of me. Mwa basooka mu video nsokereza asooka. Alien skili yangamba nako 10 jangu. Alien nangamba nja kukuba ekyo ekikazi. Kiri mu kumanyira mbuuza kuwaga. Nena genda olaba wa ku Fangoni. Nyoba mtu mene Fangoni sinaya biki. Fangoni mama. Envayo. Namba chimala mukama. Bumbu. Bana mwe mukyali ku nseno ze nalenge sibirabangako. Kati Shalom omukazi yasinga nnyo gwe nawalangala naye. Salabangako ng'aloga. Nenga ffe tuli balimi. Nga tugenda mu nga batubbi amatooke. Neje jwange salabangako ng'aloga mu bbi amatooke. Nga ffe tuli amatooke abalimi ne tulya lumonde. Omubbi najja n'ati amatooke ngaaga. N'agenda. Yajja n'agamba ali aliko. Naye ne buli baddi mukama. Sina kyagamba bantu bange. Esala yajja kubanda bayiga Sharifu embeera gyali kituufu. Mama we akoze kuyiga Sharifu. Nsaba mama wange akolera ku Fulungu oba beegatta ne taata. Bamunkolereko. Manyi Fulungu alina watuuka n'akaaba. Nsaba mukama Fulungu akaba amaziga agatakoma. Agamba omuntu ojja amanyi okuba gyetonnya naye Fulungu ankoze ebintu. Nene wuubanga ku kkooti mama. Obeera kalijjukira bw'otagenda ku kkooti bakusiba. Nenzuukuka ngende ku kkooti ne kimpugula. Nekingamba weebake. Nengamba neebake. Naye olw'okuba nalina mukama mikwano gyange ne gigenda ne giripooti. Ne gibagamba Sarah anko Kimi mulwadde. Era bw'olaba lwaki twaze ku kkooti. Ne bagamba neebase nnyo. Nze bamwagala mbanyumize Fulungu nja banyumiza kuba namumanyira mu kkomera gyazwalwa manyiwo era nsobola obbatwalawo na buli kimu kyenkimanyi naye Fulungu naddala seegombangako kuba bubi seegombangako bantu bakyambunjogera naye ebigambo bimpedde mu bulamu essanyu lye nnaakafuna Steve Show labanga abantu banjako n'olulimba gw'okutte gwokka nensanyuka nti sina ssente nenga ndaba abantu bakoze ate mukama nakimusaba ne mugamba nkusaba emikwano gibe famire yange kuba sirina ki tolina famire nze famire yange yakoma okujja ku kkooti nga bakansi sente zasondebwa za mikwano miliyoni nga mmeka nze ne mba nfunye omuzibu kubirangako wa famire ate mukama asaba yimuse nammwe abayimuse mukama abalaga abantu abomye obulamu bwabwe amiina Fulungu yansikako enviiri nga nze bisimenda kumanya nti enviiri bazirogesa waliwo kati ankubira kusula moto nze asika enviiri mwejjamu nziruka emabega nyingira mu kageeti Fulungu ng'alinga bw'olaba omuyeekera akyannoonya mukazi yannyamba nampuma mu kitanda nangamba sebeka emabega wa ssuula omukazi amanyi n'okukomentinga namunonya nambula mwebazi nangamba nze yakuwa akagoye nga Fulungu akuba omukazi yampa akaleesu nenneebika ne mbanga omujambulo okubulawo mukama katonda wange era nze katonda mba musaba mbanzekka naye nga mugamba nawe obujulizi nja kuba mu bantu bangi mukama katonda mulabyeko ng'akola ne Dawudi bwe yakolanga yagambanga mukama wankusaba naye senga okinkolera ngenda kukwebaliza mu lujjudde lw'abantu era mukama mwebaliza mu lujjudde lw'abantu abadde mulungi gy'oli mukama katonda abadde mulungi gye ndi yadde nkyalina ebizibu naye ku byempiseemu bito ne Dawudi yakyogerako okufa nkutuuseeko okukoma nkutuuseeko n'akutaasa kati ogenda kuntiisatiisa naki ng'omanyi okusika enviiri nga si mashini olaba ne mashini bagiyiza olaba ne jini tate lumanyi naye bateekawo mashini naye gwe olumi ne bakusikanga enkoko bwemuti olaba nenkoko omulaba ng'ayogera ne katonda katonda kino ngenda kigamba Fulungu buli kye wankola nakitegeera saagala kifula jje no naye kyabalokole nsaba naye katonda wange omulungi abantu bakoze mukama ankuzizza nga ndi mulekwanga bwendi mukama ampadde obulamu
mukama ansimatudde mu byonna kitange nziramu okusaba essaala eno nga ndi wano mu makkati ga Ntambi ne Shalom njagala ndabeko Fulungu nga neegayirira okumujja mu bulumi Fulungu nga yeetondera famire yange famire ya Fulungu nga yeetondera obulamu bwange n'amaanyi gange nkusaba mukama ekyo bwolo ekinkolera siri kubanja ndikuwata ne poloti gye ndisooka okugula mu bulamu nenteekako chaaki ne basinza erinnya lyo mukama kyenkusaba mayi mukama agamba abalabe bo tobagira basabira kufa saagala afe baleke bawangaale balabe ku mukono gwa Katonda tusirikiremu nze ebigambo bimpedde Uncle Chumi sirikiramu kuba ebirungi bya mukama ekyo kama tukwebaza bye byange tukyagala mu maaso tubadde ne Uncle Chumi tukusibwako Victoria University eri awo Jinja Road bwaga okusoma intake genda mu maaso genda ewandiise bakwanye career guidance ne certificates ez'emyaka 255 gyokka agala okukola education tusasula functional fees oba application fee just tusonyiye yekka ng'osoma genda ewandiise mati intake waone AI training ya bwereere AI training ya bwereere genda Victoria University ewandiise waone online courses gwali ebweru bagenda kukola okuma diguli ogifunye genda Victoria University obenga osoma nemba jukiza Solange ngyakola kano ka Solange women syrup ngoli mu nsonga nga zikuluma Solange ka cramps kano ka Solange onyenya nyo okusanikira busatu nobanga okaludde emirimu kyo akakasibwa National Drug Authority wali ebweru soka funa episode y'abana Uganda na gyoli soko okomeo okakozesa ng'olumizibwa kati nzola limeramu kati anti ogambye opimako obusanikya busatu zalimeramu nnywa lumu onywa busatu busatu era olwa mu nsonga olesa Solange omeni syrup Nemba tusa www.ticketchibanda.com. Yes, .ticketchibanda.com kumukutu ogwo kugenda okusanga tickets nga ziri ku bei. Era onokola ekiza tustundira ku kono. Yes, kuno kwenyini ku ticket kibanda. So mwena bakola okutravelinga nga mukozesa nnyonyi. Kumukutu ogwo kugenda okusanga ebbeyi z'ennyonyi nga ziri ku bei isi gwasalawo ogenda kubeera nga olinya ennyonyi kitindagala ogwo. Okay. Bibeera okwo n'obeera nga olinya ogenda mu nsi ezenjawulo n'amabayina ebivulu of course musobola okubeera nga abalina conferences amasomero saako n'abalala musobola okugenda ku mukutu ogwo ogwa www.ticketchibanda.com. Nane baganda bange abalala ba Swangs Avenue bagamba ngenda kuz'omwezi 23 February omwaka guno balina roast and rhyme reggae raga nyamnyam edition ngenda kutwala Uncle Chumi era muntu aleko mu Swangs Avenue Yes. njagala kuba ku Winning Nwaj. Yes. Njagala kulaba Fubale atopa for me. ate bakusasula era akoleyo Uncle Julius Chumi tulina okumuleeta naku z'omwezi 23 February Jahaspia Munyonyo bakutwala Uncle Chumi n'okuyimba oyimbe atosasulwe yes bagise reggae raga nyamnyam awe nyinyini okuyingira emitwalo 7 alebad emitwalo 10 gate ne VIP emitwalo 2 twala n'ennyama nesigiri tugafaage okwocha ennyama afu nesigiri gira mu kala za red green ne yellow za reggae owulire vibe awo wajja mukwano gwo Modo Music nange kannangemu yes gwe wenna ayagala ate okubanga obeera mu mbeera ennungi olemereddwa temusalamu omulabo ku bulango bwange gwe wenna ayagala okubaako nga wenyumiriza mulamu bw'ensi eno olina okunaaba ekyogo ekya Modo Music gwe wenna ayagala furniture ow'omulembe mu nju olina okukolagana ne bansambya furniture and mirembe curtains and beddings munebalize ku bantu abo Shalom likyali wange Ntambi Nsambya furniture mbeeredewo n'emirembe y'okubeerawo Uncle Chumi ate balina furniture omulungi nze bino bye mugamba nga tugakuddamu tukwate njagala ofune ku basaponsa bo oyagala tukwatire location wa Mirembe Beddings tuvuga amafuta tujjaawe otwagala ddi wiiki ejja tugakujja tushutinge wenyini awo wenyini woolanga tukolewo ne live awo wenyini muli embizi zenjirya ate gwe olya ennyama yayo
Wajja kulyamu amata. Tugende bakyusi, tugendeko bakyusi. Kyusi agenda tukolera delivery. Kyusi akola delivery mu nsi zonna. Neweru. Bw'oba ng'oli Masaka bakuleetera delivery y'embizzi, ali ekibuye Kyusi akuleetera delivery y'embizzi, ali emakindye Kyusi akuleetera delivery y'embizzi. Ate ali mu America. Nentinda mu America tugikaza. Emuleta kalo. N'ogirira mu binyeebwa. Oba oli akawowo kaayo. Mpozi nze sina pozi business. Yes, n'abasemberayo ddala n'abaganda bange aba Equator Gates Hotel Bulenga nankuwadde era kumi ngenda kufunayo ssente mwezi gw'okusatu n'oba omaze okulimba lwo Sente zo sizeesiga. otofaayo ngenda kulaba ku Equator Gates ozijja mu luyimba lwa. ngenda kulaba ku Equator Gates Hotel Bulenga obeere ng'owummulako Neebakeko ntambe neebakeko Bulenga. Lwaki? Equator Gates Hotel Ewa. Bulenga nankuwadde Equator Gates Hotel. Njagala neebakiremu. Yes, walina a comfortable Gamba tojja kuneebakako ku Equator Guest House Bulenga. Equator Gates Hotel. Comfortable accommodations, Wi-Fi in the smart screens. Ebyo bye twagala batulekereko Wi-Fi sikiri bagijjeko. Ntambi nkulageko. Event spaces for small occasions nga birthday, graduations, baby showers, honeymoon. Ne sexy day. Balina sauna, steam bath ne massage. Mujasooka kwota. Ku namba y'essimu 0200 90 73 40. Kati engeri Ebanafa ntambi abo gyalwawo. Equator Gates Hotel. Tujasooka kwota. Ndwawo okumala. No, okuyimirira ku mazima go. Musibe bulungi. Mweraba.